jjajja waffe Kinyamatama bukyanga ogenda mu palamenti please wakatuteeseza ebintu bimeka nga bannalakayi. Jjajja waffe Kinyamatama bukyanga ogenda mu palamenti please wakatuteeseza ebintu bimeka nga bannalakayi. Ku fulo ya palamenti naye okimanyi nti wawanise omukono bayimirize mu kuteesa boogere ku bivume byabadde Rakai. Bassebo ne bannyabo muyina okwetegereza. Ewaffe Rakai waliwo Lwamagwa, waliwo Kooki, waliwo Ntantamuke, waliwo Byakabanda, waliwo Lumbugu, waliwo Nojja, waliwo ku Biyolo. Nze nva mu Gombolola y'e Kagamba, kati Gombolola empya y'e Kasankala, mu Muluka gw'e Kasankala, eyo ye waffe gye nva. Waliwo eri ku Kijja ne Balola, naye mutunuulire enguudo zaffe. Omubaka njagala otunuulire oluguudo oluva e Masaka okugenda ku booda, kuba mukyala Kinyamatama ali mu first family. Bwe mba musazeewo okulembera abantu, twalina omukulembeze nga bamuyita Lukwago, ye yakola amateeka aga 93 aga palamenti. Lukwago oyo obukulembeze yatukolera ebintu bingi era yaleeta Danida, ye yaleeta ebitongole ebyo byonna ebyakola Rakai project. N'ebirala byali bingi kuba n'endwadde zaali nnyingi. Twalina Maria Mutagamba. Mukadde Kinyamatama oli muwala muto wadde nkuyise mukadde. Ova mu first family. Njagala okutegeeza ebintu bingi by'osobola okulobingira bannalakayi ne tulabika nga tudda ku mutindo. Saba kabona. Member of parliament wa mo. Mwe abeka Sankala. Mwe mwateekateeka amatikira. Gakamuswaga. Yes. Ag'omulundi oguyise. Mu kkubo lye limu ng'ayambuka ku kisaawe Kasankala. Yayita mu kkubo eryo nga singa teyali kamuswaga kuba nti yali nayo omukolo yaliyisaamu guleedi. Naye kakasa nti by'omugamba abimanyi. Bayita mu bantu nange kennyini namulaba nayogerako naye ndowooza nti nno singa abadde wakukiikirira bulungi ng'ate era ava mu famire esalawo yali badde ebizibu by'abantu nga bannalakayi. Ate ne ku palamenti naffe n'otuteesezaako naye fe otulaba abava eri ewaffe Kannabulemu, abava Ekyotera, abava Masaka, olaba nti ffe tuyimirira ate twogere nga tulinga abali mu palamenti. Ekkubo simanyi na Jeffrey Lutaya waayita. By the way, awaayitawo ababaka Jeffrey Lutaya ayitaawo. Ekkubo erituuka emutukula ku booda oyinza okutambulirawo essaawa 3 lituziiza n'okgenda mu kyalo. Kati bw'onooteekako kasensero tunaasaba tutya kolansi agenda ku mwalo gw'e Kasensero nga nalina ekkubo liremye okukola. Era tulaajanire President Museveni ng'alinga ataateekawo bakulembeze. Owekitiibwa Jeffrey Lutaya, owekitiibwa Kinyamatama, saagala kwogera Minisita Kasolo mwenna mutereeze ekkubo erive mutukula ku booda okutuukira ddala e Masaka ku Kkumbu. Tuli bubi bassebo ne bannyabo. N'abasangawa wano we ndina okuyita nsiri munnabyafuzi tebannonda na kalulu siina kibiina nti oba kino oba kiri wabula njogera ku ggwanga lyaffe musobole okulongoosa. His Excellency agenda okuvaayo okubaako ekintu kyonna kyayogera nga nammwe mulina kye mukoze. Nsaba mukulukanka ku bubaka buno butuuke kubanga Kinyamatama wayogera naye, Jeffrey Lutaya yogera naye, balongoose principal agenda n'agandi nja kubalabisa na abantu ne banyiiga naye oluusi ateekawo olupimo olusobola okuwewula okulaga nti luno lupimo oluyinza okulongoosa ki. Njagala okubulirayo ekintu ekirala ku byobufuzi kubanga bajjagamba nti njogedde Rakai. Tunuulira Mukono district tuyina obuwumbi bwa $160 World Bank bwewola gavumenti ya Uganda nga bukozesebwa district government ez'ebitundu. Ku buwumbi obwo Mukono baatu okutukolerako kilometers 10 ez'enguudo nga za kolansi nga bazikoze Mukono. Naye omanye ekibuga kyaffe we kiba nga batukoleddemu kilometers 10 ez'enguudo. Naye okimanyi nti Reverend Peter Bakaluba Mukasa akakiiko akalamula abakozi oba akateekerateekera district akakiiko k'abakozi kabeerako abantu 5. Abantu bameka 5.
Reverend Peter Bakaluba Mukasa alondako abantu bameka bana naye okimanyi nti bano banne balondako omuntu omu nga bonna banuupu. Reverend Peter Bakaluba Mukasa yagenda mu kkooti n'akola petition ku muntu omu kubanga bamuwadde omuntu gwe bataagala era sente zo zigenda tuyitako nga bannamukono. Kati ekyo nakyo kireete bammemba ba parliament oba kireete gavumenti President Museveni oba kireete ki omuntu omu tosobola kukkiriziganya naye kubanga ebyobufuzi balansi. Abantu baffe bano babaagala tubagambe ki bwe mutulaba okubanga lala amatu mutuyita kapa. Basebo ne bannyabo tubasaba ebitiibwa ebyabaweebwa mu bukulembeze mu bihandling nga bwe birina okubeera. Nange nga Ssaabakabona w'enzikiza y'obuwangwa n'ennono abajja ewange bayita mu kkubo, abajja abava e Kampala bayita mu kkubo, abantu abajja we tuli abantu betujjanjaba ba gavumenti bannabyabufuzi muweereze bantu. Bwe mutuuka mu bukulembeze ebibiina bireke kubatwala nnyo tuyambe abantu baffe.